Sipiika wa Palamenti olunaku lw'eggulo yategeezezza ababaka nga bwe batandise okubala ennaku ababaka abeekandaggaze baakamala nga beebulankanyiza obutajja mu Palamenti. Kinajjukirwa nti sipiika bano yabalabula nti bwe bateegendereze bandigobwa mu Palamenti olw'obutakiika, wabula bo ababaka nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba bagamba nti singa gavumenti ebabuulira abantu baabwe abaabuzibwawo gye bali bakudda mu Palamenti. Enkya ya leero akulira oludda oluvuganya mu Palamenti Mathias Mpuuga Nsamba alaze nga bwe batagenda kudda mu Palamenti newankubadde nga waliwo okubatiisatiisa okubagoberamu ddala. Tutegeddeko nti era abakulu abo bategeeza sipiika nti ati bajja kubeerawo. Naffe twagala okubaddamu nti nga bwe mutaliiwo naffe situliiwo. Bwe munaaba mwetegese okujja okuddamu ensonga ze twaleeta mu Palamenti, tujja kubeerawo tubawulirize. Situjja kuba mu Palamenti okutuusa ng'ensonga zino zivuddeyo bukuukubira nga ziddiddwamu, kuba si zaffe za buntu, n'ensonga enkulu ennyo ezikwata ku bantu baffe, ku bulamu bwabwe n'embeera zaabwe eza bulijjo. Newankubadde sipiika yawera okubagoba yabadde tategeeza bo, wabula yabadde agamba abalala. Ey'okuba nti sipiika yawadde ennaku yalabudde ababaka nti abagenda beesuluba entuula za Palamenti ajja kuggyayo amateeka agafuga Palamenti nti bw'obuuka entuula 15 osobola okufiirwa ekifo kyo. Sipiika ndowooza mutuufu, era abo abeebuzaawo nga tebalina nsonga nga gye n'otafiire mukyala Museveni n'abalala mutuufu okubawooninga obuteesuluba bantu za Palamenti. Yali tagamba bo opposition kubanga bw'okubulawo kwabwe kwa nsonga ate ensonga ezo ziri mu Palamenti. So abo yabadde agamba nange mbalabula nti Palamenti si kinyumu, bajje bakole omulimu gwabwe, ffe ogwaffe tugukola era tujja kugenda maaso nga tugukola. Mpuuga ayogedde ku babaka ba Palamenti abagenda mu Palamenti ate nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti, ekintu kyagambye nti wakuggala ofiisi z'abakulembeze baabwe. Olwokubiri olwa Ssabbiiti ejja nja kutuula wano mu maaso gammwe ne bannampala ba buli kibiina bajje bannyonnyole eggwanga we bayimiridde, kubanga obukulembeze bw'oludda oluvuganya mu Palamenti bwe bwogera bwe tuyimiridde. Ekibiina ekinaagamba nti tekiri naffe ku nsonga eno nga n'ofiisi yakyo ey'omu lukuubo olwo tugiggalawo nga bagenda nga ab'NRM baba we batuula, kubanga ffe ezaffe ensonga tuzikolerako wano ate eno waffe anaasalawo okugenda okukola na bali be tubanja ensonga zino enkulu tetusobola muggyako ddembe lyekukola na NRM, nitosobola kulya mu lulime na mu luzise. Ono awadde gavumenti okutuuka wiiki ejja gye baasaba okulaba nga babaddamu, wabula nga bwe batakikole bakwogera kye bazzaako. Mu ngeri y'emu ono ategeezezza bannamawulire bwe batandise n'okusabira abantu abaabuzibwawo. Omwezi nga 18 olunaku lw'enkya zigenda okubeera emyaka 3 abantu baffe abaatirimbulwa mu 2020 bukyabattibwa na buli kati tewaliiwo kunnyonnyola kwa ssimba, tewali kufuna bwenkanya, tewali kuliyirirwa bantu bano kuliyirirwa. N'olwekyo olunaku lw'enkya tulutegeeza eggwanga nti lunaku lwa kumyusa ku kalenda ey'abo abalwanirira eddembe ly'obuntu, okujjukiza abo abatemu nti tusobola kulwerabira, naye tukyabanja obwenkanya eri famire z'abantu abo abattibwa mu ngeri y'ekyeyonoonere.